Kaakati nno munnayo Mumbejja Namukwaya Diana abawagizi bwe basiimye nti onyige Fikfa Maker ebiwundu era muneera vidiyo gye nakoze bakkiriza buli omu okuleeta kyasobola in case nga mwetaazi kuba bakimanyi mwesobola n'olwekyo twongeramu enku mu relationship eno eno vidiyo yakwongeramu nku kuba bo abaana basiimye dda era bakkiriza era nga bw'ojja osoma ku comments awo abawagizi bo basiimye dda era beeyamye dda buli muntu yeeyamye dda kyagenda okukola kakati ffe kye tulina okukola kwongeramu nku wongereremu ddala onyige omwana twe ebiwundu ofuuke maama we owokubiri anti okimanyi omusajja wafumbirwa wawasa omukazi oyo omukazi gwawasiza abeera maama we wakubiri so tusiimye obeere maama fiiki munnange Mama Famaika kwokuwedde mu biranga n'ebiwowe era nga Mama Famaika alabiddwako nga amenyese nnyo omutima naye nga byonna bigenda mu maaso babawagizi bagamba basiimye era mbu basanyusu bitya mbu baagala Fikfa Maker apropozingirani Spice Diana naye byonna nga bigenda mu maaso abantu babadde bayogedde ebigambo bingi waliwo ekiriwo ekigenda mu maaso nedda teri kiriwo. Spice Diana mu kwogera kwagambye nti mama wa Fiki ne mama we baalinga wamu eyo gye baakulira era mbu bayita mu mbeera eyali enzibu ennyo. Mama wa Fiki ne mama wange beemanyi gye baakulira eyo ku kyalo gye nakulirako ekabalagala eyo naye mama yali annyumiza embeera gye baabeerangamu. Ffenna abaana tulinga tukuze ne bamaama baffe nga betaata buli kimu ffenna tukolera kusanyusa bazadde baffe naye tewakisize kunnumanga mama wa Fiki ku myaka emito okufanga ebimu ku birungi Fiki byamutegekedde tabirabyeko. Ebyo kitalo nnyo era kitalo ddala naye nga byonna nga bigenda mu maaso bwe badde bagenda mu kuziika kuno wabaddewo akabenje waliwo atomeza emmotoka yonna negwawo mu maaso. Mu mawulire ge tulinawo apo kyakoze Range Rover ya bbaawe maama agitomeza nga bagenda mu kuziika mama wa Fiki yabadde avuga naye agisesebudde mu maaso omusajja akutte ku mutwe n'agamba nga takitegeera olaba ekintu ng'omuntu takirinaako obuvunaanyizibwa bw'amaanyi yaavuganga bw'ayagala naye baaba akasente akagenda okugenda awo. Ebyo tukyali mu kuziika kwa mama wa Fiki nga byonna era nga bitambula era nga tukyabawa amawulire ag'enjawulo. Ono avuddeyo n'akukuluma n'agamba nti ye abange ab'amawulire aganaga yabakola ki era mbu mufa ki naye nsonga ki lwaki ayogera bw'atyo naye katugendeyo tulabe. Kaakati tuva ku lumbe ewaba Fikfa Maker wabula bakameramaani abali wa Fikfa Maker mulina ekintu kye mukoze kye sisiimye. Bakameramaani abali wa Fikfa Maker njagala mumbuulire Kalifa Aganaga yabakola ki? Ekyo tubeerewo nga tukimanyi ti Kalifa Aganaga yatukola kino. Kalifa Aganaga yabakola ki? Kubanga nange Chicken siri muyimbi naye bwe nzize munda z'omukwano ne munkwata video ne munkwata okuva eri gye nvudde ye ne munnyaniriza nga star. Ddala Kalifa Aganaga temumulabye. Baana mwe muinsultinze omusajja oyo yayimba akayimba n'agamba ndabirawa ye mama kasuze kate nkwatewa nze bwe mbalabala ti yegwe gwe mbadde nsubira okwagala nga yegwe gwe mbadde ninda lwaki temumulinze. Ndabye Kalifa Aganaga ng'ayingira nga a normal person ddala singa badde bakikoze gwe. Kalifa Aganaga yabakola ki? Wadde ne kameramaani omu okumufollowinga bw'ati mumutambulyeko Kalifa owaffe eyakuyimbira n'agamba dingi doole akusikake. Kalifa Aganaga yayimba ndabirawa n'ayimba kayimba kyakalala. Kalifa Aganaga yayimba onzijukiza the woman I know, onzijukiza the woman I know, onzijukiza the woman I know, onzijukiza the woman I know. Ennyimba ezo temukyazijjukira. Toyinza kukkiriza Kalifa kujja as a normal man.
It was very bad. Tuvuddeyo munnange olunaku olwaleero kubadde ku kyakyankya nga we nabagambye omukyala Shanita Namweyimbwa abasinga obungi gwe tumanyi nga Bad Black akyazizza omwami we waabwe naye munnange banekaanise bitya kantandike nga nkulagako sirimu dadi nga babadde yanyumye nga bwanyumye nga werekeddwako ba Bruno K, Lili Pazo Lunabe abayimbi babaddeyo bangi nnyo nnyini ddala. Oluwumbula singa olwogerako olukipaso era mutudde kumpi kashambe mulireko muyambe kubanga singa sibulya osobola okutakula obuzanyo bw'abakigenda kufuuka eri pulogulaamu yalige yali ku BS omusajja omuloge olwatandika okulaba obuzanyo bw'okubuka oluwumba olwo lwonna lwakoli atandika okulaba obutamuliirako luwombo n'asigaddemu kasala kkuba kati wali olwama mafalidi wasigala kyesigwe wanyamba singa kati ndaba buzanyo bw'ekka BS ng'akyava ewaka ng'omuleera Munyonyola oluwombo olwa Ssenga olwo ajaraba obuzanyo bwa buke kumuyambako okumulirako kuba singa tetumulirako agenda kutandika kulaba abuze Musi yalulya agenda kutandika kulaba buzanyo bwa buke Musi yalulya oluwombo lwa Ssenga yakola atya Amanyiza okugamba nti ekintu kibadde mwasivu nnyo abayimbi nga Shiba Kalungi, Lydia Jasmine babaddeyo abayimbi bangi ba celebrities babaddeyo ba socialites babaddeyo era nga ndabyeko ne Pastor Bugembe abantu babaddeyo mu bungi nnyo naye nga ye omugole waffe Bad Black yanyumye ebitagambye munnange olutuuse kubanga ayanjula omwami ayanjulira Bassenga bandi abooluganda kisuseemu Senga onanyimiridde emabega omwami waffe Wage mukikwekerawo ekyo kyemukaswa alina ensonyi nona atugambye mwakalesika ewa Bad Black naye nga munnange buli kimu kibadde on point bintu bye bitambudde bulungi nnyo nnyini ddala era nga oba njogera ekindeke ki naye nga weebityo bibadde byonna nga bigenda mu maaso ono ye avuddeyo n'ayambalira Namukasa Namukasa mumujjukira bulungi yalinga wano eno ng'asabula abantu left right center naye kati essaawa kakati wetwogerera ali tumbutumbu. Namukasa wali oyagala obufumbo buwulidde Namukasa Bulaaya ogiwulidde Namukasa abasajja obalabye Namukasa obufumbo buwulidde naddala bwa ku Bulaaya but I'm happy that oli lubuto I'm happy that you're pregnant of course ekyo nkyagaliza buli mukyala buli mukyala ozaale era Senga nno Namukasa ozaala y'abalongo naye Namukasa obufumbo obulabye waliwo akavidiyo nalabye akavidiyo wenanga oyambadde ebiganduula shuga Namukasa tokikola Namukasa lwaki oyambala ebiganduula bi maternity Namukasa lwaki oyambala maternity gwo omuwala omuto olubuto olwo olwakasooka mbu oyambala maternity tokikola Namukasa yambala obugoye obw'abawala abato ab'embuto akabuto konna okambaze kapinduuke kati tokola ebyo bintu bino bigundi bino ebiganduula by'abakazi ab'enzaalo nga 3 nga nze Namukasa Bulaaya kati nno ogenda kuzaala otegeere Bulaaya ate njagala bbaawo akufunisa olubuto olwokubiri oyo omwana nga yankaweza omwaka gumu okitegeere otegeere Ssekiganda yaani
ebyo si bigambo byange nze mbaawo just okubanga mbatuusaako byonna nga bitambula waneno mu ggwanga Uganda. Ayo nga tuvuddeko omukulu Bebe Cool de Gagamel CEO njogera ku bawazi weno omuwate munene betuteneko nalebo Muhammad Nsereko ku nsonga ya ki Uganda Airlines. Nacho no mu China chiyateeka mu TikTok kikulu nnyo. Wira. But kaya na sense. Togenda kaya na without. Ali kugamba takaya na sense. Sense chikwe boy nanga you no longer a member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwaki bakujayo bannakampala. Linda kankubuuza. Senseless. Linda ko katono fine Bebe Cool. Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Kibuuza omwana waawo kuba manya asobola okuddamu. Why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from? Jamu, no worries. This is what Bakabawa abayimbi ne ba promoters billion 13 zizibe ebinya. Lwaki tewazigaana? How much money as a member of parliament have you been getting? As a member of parliament, say no to that money. Bebe Cool. Have you ever stood for? Tutudde tukyaliawo ng'omukulu Zambali Blasio akoze akatambi n'agamba mu kavuge katuukire ddala ku mukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abadde amugamba ki? To President Yoweri Kaguta Museveni, because mu mirembe otuuleko wali ekyo tekikwogezaako ba Julius Nyerere kye baakola baawaayo obuyinza Julius Nyerere n'atuuka n'ekitiibwa n'afuukako ssentebe w'ekyalo okuva ku buyinza tekitegeeza nti obulamu buweddewo ovaawo ate tugenda kuwa ekitiibwa tukusiibula bulungi tukwebuuzenkoko wali olaba abaana bwe baddukanya Uganda empya nga you're not the president bijja kunyumira waayo obuyinza mu mirembe ne banno kimanyi baagala okukikugamba naye bakutya bakugamba towuliriza waayo ku buyinza mu mirembe ensi ekyakwagala teri agenda kuvuma teri agenda kuyoma gamba akalulu kano bannange nkawaddeyo mu mirembe n'abala bakulembereko olabe ensi ng'ogiwaayo bakigamba Gaddafi ng'ali myaka 42 nga ganedde abantu bange bali bulungi bannange abakulu baayogera dda absence of war doesn't mean peace. Ekyo mukimanyi obubulwa bw'olutalo kitegeeza nti ensi erimu emirembe kubanga ekyo siza okwenyigako ennyo banewa nti wali lutalo ensi erimu emirembe obubulwa bw'olutalo tekitegeeza mirembe abayivu abaasooka bakigamba dda kkiriza obuyinza buno obuweeyo kkiriza ku mulundi guno obuweeyo ffe bazzukulu bo otumentalingi otuwabule tukwebuuzeeko ng'okyaliwo eggwanga lino litereere eyo Christmas message nze gyensinga okwagaliza abantu mwenna naye okusinga njagaliza omukulu ali mu buyinza otuwe ku ggwanga lino tujja kulikulembera bulungi tujja kulabirira bulungi mwami Museveni tugenda kulabirira bulungi nnyo tugenda kufaako teri agenda kuvunaana bye wasobya kubanga naawe oli muntu bayibuli egamba mu lufulube lw'ebigambo ebingi tebubula kwonoona mu kwogera mu kukola ne mu butakola twonoona naye Katonda asonyiwa ffenna yakusonyiye dda ekirungi wavaayo nadda ne weetondera eggwanga lino nakulaba ng'oli ne mukyala Museveni first lady ne first daughter ne mugamba banaye we are sorry we apologize for whatever we have done okwetonda ako kukakasa nti ddala okukakasa byosobezza bingi naffe tukusonyiye naye tukusonyiwa n'ekintu kimu vaako mu mirembe eggwanga lino ligende maaso era tusuubira nti tujja kutambulira ddala bw'omutuukeko nobunaaba temutuuseeko akatambi nga tekamutuuseeko waliwo abagenda okuba nga bamumutuusaako awo nga tuvuddeyo n'agamba nti batandikira kwekwasa nga bagamba nti eyuniform oba ebyambalo bya NUP byefaananyizaako eby'abamagye batandikira mu kwekwasa nti ebyambalo bya people power mbu bifaanagana ebya military era omuntu abyambala abazizza musango
owulira ne bakwatirako baganda baffe ne babateeka mu makomera abamu ne babakuba okubatta abamu ne bafa omukulembeze ku luno n'ayagala okumulisa abantu bano ensi ebategeere n'akugamba munnayuganda kati kwata fulaaga gy'oba owanika boyi bali mu kulwanagana na fulaaga banoonya ebiteekateeka okubiteekako okukwatirako omuntu asitudde fulaaga bibabuze balyoko bavuya oli ayimirira mu kamera n'awoza mbweyo fulaaga terina kukubibwa nkuba n'ogalaba n'omusiru laba ono obutategeeranga buno osegedde n'ogamba ono omutwe gwakozesa nga asala ekkubo bali eyo bava mu malwa gaabwe ndabye ne kino ekitamiivu kimuhoozi nakyo kivuddeyo kitwitinze kyogedde mwanti fulaaga simanyi fulaaga leka nkubuulireko bannayuganda mugenda ku witinensi nga baani balabe b'eggwanga lyammwe yes ate nga byonna bagenda bikola naye tebisobola kubataasa tugenda mu protestive vote njagala munnayuganda osituke mu bungi toba negoleka ewaka ojja kunoonya omusirikale wa Museveni tojja mulabako ekyo nkikubuulira okujjako abo bannayuganda bannaffe abanyigiriza awamu naffe abanyigirizibwa bo tujja beera nabo ku kkubo era tujja ku protestinga against ebikolwa by'abo abasajja nkubuulira saawa zino bali mu kulwana na fulaaga Kyagulanyi bannange Kyagulanyi abasajja bali mu kulwanagana na fulaaga y'eggwanga ng'ate buli lunaku balimba ensi nti bo balina simanyi patriotism batuuka n'okukwata abaana b'essomero ne babatwala eyo okubayigiriza mu biraale byabwe mbu bayigiriza abaana kwagala nsi yaabwe naye ono owa fulaaga ate balwanagana naye bulwanaganyi owa fulaaga balwanagana naye bulwanaganyi kati saawa zino fulaaga y'eggwanga banoonya akawaayiro ke basobola okukozesa okukwata omuntu agisitudde nti akoze musango bibabuze abaana bali informed tokyasobola kumalaga wamattuka gy'owamattuka nojja olimberimba omuntu amateeka bagamanyi era gamanyiddwa omukulembeze agambye tugenda mu protestive vote tekikwetaagisa kujja ng'oyambadde byambalo bya NUP jangu nga munnayuganda jangu ng'okutte fulaaga bali mu kulwana ne muhoozi avuddeyo omutamiivu avudde ku malwa kigavumenti kiyiika ekyo nkibabuulira tebayina kye basobola kukola n'ekyo tebayina omanye ekyokulwanyisa ekigendo eky'okweggyako abantu abataagala ggwanga abali b'enkwe oba muli wankwe okulwanyisa omuntu akutte fulaaga eripresenting eggwanga lye oba olidde na mu nsirukwe saawa zino ensi egenda kukiraba baani balabe b'eggwanga na baani abaagala eggwanga baani abamenyi b'amateeka na baani abagoberera amateeka teekawo amaaso abiri ffe tugenda kubakunamya bajja kukunama byonna babikoze babimazeeyo batuuse okuggyayo obwana obuto myaka 13 mbu babuleeta kubuyigiriza mundu kujja kulwanyisa abantu bagenda kusituka kubanga bakimanyi abantu abakulu bonna tewakyali muntu alinamuko ku magezi asobola kutaasa gavumenti ya Museveni nga tayimu etuuse bagitwala kati saawa zino bajjayo buno obwana obuto obutannabitegeera obwana obuto gwe weebuuza abavubuka bangi abatalina mirimu lwaki tebaleeta kwaba abavubuka ne babawa omulimu ogw'okukuuma ki bakimanyi teri muntu ategeera teri muntu mukulu ategeera asobola kutaasa gavumenti ya Museveni nga tayimu etuuse etwala ki gavumenti kye boyi mugule fulaaga tugenda mu protestive vote mumanyi kezirimeka kanoonye kalonde kakuume kabanje eyo formula baginoonyeza eddagala ebabuze ojja kudda wekwebaza bwebaza nze nkubuulira tubeere ku kkubo ffenna tobulaba obwo bonna obusirikale bwe balina munnayuganda eggwanga lyonna nga liri ku kkubo ojja kutuuka onoonye ku musirikale nga tosobola wadde omulaba nkubuulira nga taliiwo kubanga tebamala ekyo nkikugamba tugenda mu protestive vote respect bannayuganda yes gago munange nze nkugamba nti obaawo okubanga tukutuusaako buli kimu ekitambula ekigenda mu maaso era bwe bali kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona wooli wonna wosinzidde nkugamba bugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya
nja kubanga nkikuwa wano mu bujuvu bwakyo. Bingi nnyo bye tulina okuba nga tutegeera naddala nga tugendera okuba nga tutuuka mu kalulu ke tugendamu. Kati ennaku tubalambale okuba nga tukatuukako, naye nga bingi nnyo ebyetooloola ebigenda maaso nino mu ggwanga Uganda. Webale kwebanga bikomidde ku mukutu, sigala naffe tova.